Delta TV Amasukkulumu nga sinagatandika njagala okutegeeza nti bw'obanga tosobodde galaba butereevu ng'okozesa emikutu eja Go TV azaamu osobola ogenda ku Facebook live n'oteekamu Delta TV Uganda n'osobola okubanga olaba Amasukkulumu gaffe ne ku YouTube gyegali awo osobola okubanga otulaba bulungi. Kantandike ne President Yoweri Kaguta Museveni asiimye ekkanisa ya Uganda olw'okuyamba abantu okulaakulana mu by'omwoyo era n'abasaba abagikulira okutwala omulimu guno gwe baliko mu maaso. Bino bibadde mu bubaka bwe obusomeddwa Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Luganda ku mukolo ogw'okutuuza Omulabirizi wa Mitiyana Bukomeko oguyindidde ku ssomero lya Mitiyana SS Enamukozi. Omusasi waffe abaddeyo kabituwe. I declare to you that Bishop Dr. James Bukomeko has been duly enthroned, in testament of which we have put our episcopal seal to be here and fixed this second day of February in the year of our Lord 2020. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asiimye ekkanisa ya Uganda olw'engeri gy'efubye okulaba ng'eddiini ebukala mu bantu era nga buno bubadde bukabwe mu kutuuza omulabirizi Omuggya wa Mitiyana. President Museveni era asiimye n'abadde omulabirizi wa Mitiyana Bishop Stephen Kazimba Mugalu olw'emirimu emirungi gy'akoledde obulabirizi n'amwagaliza okuweereza obulungi kifo kya Ssaabalabirizi kye yalondeddwamu. I want to thank the House of Bishops of the Church of Uganda for electing Reverend Dr. James Bukomeko as the new Bishop of Mitiyana Diocese. Like the biblical Moses, you have been given the sacred task of instructing God's flock into righteous conduct here on earth, and as well as preparing them to be heirs of God's eternal kingdom. And I want to thank the government of Uganda for the continued support to the church and its programs. I thank you very much, my brother bishops, for the team spirit you have shown, and all Christians near and far, for allowing God to use you. I wish you... Bulobadde bubaka obweteekeddwa Ssaabaminisita Dr. Luganda. Aliko mmotoka kapyata ey'ekika kya Pajero gy'amuwadde muyambe ku mirimu gye. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asiimye Bannamitiyana olw'okukolagana obulungi era n'abasaba kye balaze nga bateeka omukolo guno era bakitwale mu maaso kuba Kabaka kyayagala. Zijjeyo bulungi Ssemasonga ya Buganda ey'okutaano ey'obumu, Omukatoliki, Omusiraamu, Advent, Ebekatolo Omuprotestant, okutuuza omulabirizi gwe mwoyo gwa Sseruganda Kabaka gwatwagaza mu bunywezi. Singa tuba bumu, batono abasobola okutuwangula. Ssaabasumba wa Kampala Cyprian Kisito Lwanga yasiimye President Yoweri Kaguta Museveni olw'okussaawo eddembe n'obutebenkevu byagambye nti biyambye enkulaakulana okweyongera. Kyokka akuutidde Bannayuganda okukuuma emirembe egiriwo era n'abalabula okukoma okuyambagana n'okulwanagana. Ssaabasumba anokoddeyo n'ababaka ba Parliament awamu n'ebitongole ebikuumaddembe n'abanenya okuyambagana n'okukuba abantu. So Your Excellency, the Prime Minister, let us give good advice to the President. Abakuba emigo be baloozi bateekera okulonda. Let us work for peace. Twandiyagadde muli ebyava mu Libya ebyagwawa Iraq n'awala ebyeri muno mumpagira banange. Let us promote peace. Y'omulabirizi Bukomeko atuziddwa olwaleero asuubizza okukola ennyo atwale obulabirizi buno mu maaso mu byenfuna n'omwoyo. Eri ekkanisa Kristo n'abantu ba Katonda bonna abali mu kitundu kino tugenda okukola nammwe omulimu. Omukisa gwa Katonda gwabeere byonna byemukola buleme okubavaako bulijjo kaakano n'emirembe gyonna.
Omugagga Wilson Mukiibi Muzanganda y'omu ku basanyusizza abagenyi ng'ayimbira Omulabirizi Omuggya.